tukwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda webale kubanga otweyunzeeko amanya Big Bro Osiga Bonchild ali ku kamera webale kubanga munange otugoberera tewerabire kusubscribinga Big Brother Uganda mainly tuli mu nsi eya entertainment twasala okukuleetera oyo mu butuufu gweweegomba okubeera nga akutuusaako kiki kye wali oyagala omubuuza kiki kyoyagala okumumanyaako ali ku kaki oba kiki ekiriwo omwaka tuli mu 2020 2020 nti tuzze tulina ebintu bingi nnyo bye twebuuza kyobola nti olwaleero tukuletedde Papa Misach Ssemakula tuli ku Papa Sport era nga tuli proud okugamba nti nno show yaffe kutusibwako Papa's Sport ate nga wetubeesinze era wetuli akawungezi k'olunaku olwaleero nsanyusa kusanga Papa mutimze happy new year to you kali taate naawe gyebali emboozi yaffe empanvu lwakuba nti oli musajja atakwasibwa era nkugwiridde bugwizi naye nga nakakuswamira ndowoozanga eba emirundi ng'etaano olutuusa ayinza okugamba engeri gyetuze tukugoba mpaka bamunywanyi batugambye naye olowooza Papa osobola omukwasa akawungezi simanyi mutuntu keera ku makya naye nga nja kumukeera naye ku makya tukeera yokulongoosaako ku kifo kino awo basobola okufunawo akadde Papa oli ku Big Brother Uganda buuza ku balabi ba Big Brother Uganda mbalamusiza mwena abalabi ba Big Brother Uganda mwebale oyo ye Papa mukulu Misach Ssemakula ye Misach Ssemakula nga tuzembye Papa lino nalyo batize Misach Ssemakula yaani erinnya lya Papa bayimbi be balikuwa abaana bembeera nabo ina engeri gye neeyisaamu nga omulungamya obanga omuzadde bakimpanga nga respect kiringa respect kati oli mufo kyokumpita mufo kyokumpita Misach okumpita Ssemakula oli ng'alabanga mpisizaamu amaaso kati abamu nga bampita muzeeyi kati abamu nga bagenda bagala okumpita muzeeyi ate nga balabanga oba bankaddiyize nnyo oli nagamba Papa nekijja erya Misach ne balijjawo weeriri naye kisinziira wabutuli Papa ensi ogiraga otya etambula etya mainly entertainment kubanga yensi gye tutambulira mu ffe era ne bali ne mukwano gwaffe oyo owokusatu atulaba ayagala nnyo okumanya Misach akikoze atyo kubanga waali ebbanga lino lyonna kubanga oludde mu entertainment mainly walina oluyimba lwe waleeta nze nali musajja by the way nali nsobola n'okuluyimba nantuuka ekiseera nga nduyimba luna mama wange naŋŋamba oluyimba olwonga oluyimba sigwansimbira nga nduyimba nendukuba wali newankubadde nti oluyimba si lwe wajjirako olina ennyimba nnyingi emabega ze wajjirako nti ezo twazitegera butegeezi ffe nga tantutegera music naye abantu bali bagamba tulabye abantu bangi nnyo ngenda kugenda straight ku kintu kya politics kubanga baagala nnyo owulira kigambo kye kiva mu Papa muganda wo Ronald Mayinja muganda waffe alingidde ebyobufuzi Catherine Kusasira alingidde ebyobufuzi ako nga kali awo tukatadde mu box kamanye nti kajja nako kalowoozeeko naye nsooka ombuulire ku Eagles gye tugenda okutandikira wakabuza ebibuuzo nga bino omulundi gumu kati ndabye nga atabiwandiike nga siibiwandiike kati biri bubezi mulwe ngobuzaabuza kale tugende ku Eagles mutandisa otya industry ogiraba otya tugenda ku politics nze nyini ndabye gawe nini we confuse nedda ndabye nga nyinza okubyerabira kyokka ate gwe gwembibuuza buli kimu nkimanyi ye gwe bibuuza te gwe ansa wambuuza industry egiraba ntya industry okusooka nkyenyumirizaamu kubanga mwembadde olano okuva nga n'emyaka 16 ni mu industry eno paka kati I'm 43 emyaka 16 ng'oli muyimbi ng'oyingidde industry
banyingidde industry ng'olirira ensonga lwaki mwe mulowooza ntulina emyaka 7 kuba muludde nga mutuwulira twayingira tuli batobo nali Kampala secondary nga yali Kololo yali St Peters Zambia twali baana bato temwali wamu temwali kinankanyo ekyo kidde okutandika olwo awo wennyini mutandika mutyo twatandika omuntu yasinga okutwinspira omugenzi Katumba abasinga temumumanyi naye mukola research osobola omumanya yatwinspiringa nnyo kuba yali student ng'ayimba abantu nga bamwagala so yatwinspiringa nnyo by then yali atandika group ye gye baali bayita Emitos abasinga mwetwajjira gye baali bayita Emitos abasinga mwe twasinkanira omwo ffenna abasinga Misaki Sekamatte ffenna abasinga twasinkana yali 93 naye bambi teyawangaala atandika okukola shows nga abantu bamwagala nnyo nga omuyimbi bamwagala nga yali ku peak by that time yali ava Masaka kukola agwa ku accident awo Nabbingo motoka neegwa motoka yali etambuza abaana n'ebyuma na biki neegwa yeyeka yeyafa so seera ebyo twayingirira industry natandika okuyimba ntujja bingi ebyabize nga bihappeninga ebintu byammwe naye twebaza Katonda nti twafa abamu twasobola okukimekinga era tuliwo ngaekyokulabira gyenyumirizaamu nnyo gifuniddemu ebirungi bingi nnyo era sobola kwevuma kuyimba sobola kwejjusa lwaki nayimba wewaawo ne challenges nzirabiddemu nnyingi okugezesebwa kungi but still kiddayo eri n'ogamba nti teri mulimu guli straight teri lugendo luli lwa museetwe nga temuli kimu kibaamu challenges so kyensanyukira kiri kimu nti amakoona ago ogifunyemu osobola oyita mu makoona obusozi n'obulinnya n'okukka n'otereera ku ssaawa eno ngiraba weeri olw'okuba tulina experience tusobola okugibeeramu but tekyalinga bwe yali mu bufunze ensi ya 95 watandikira 93 oba 12 awo wayimbira nti si ensi ya 2018 2017 ensi yemu si tekyuka ya industry ebikolebwa ebiri mu industry waliwo ebikyuse olina kubeera aggressive nnyo osobola okukimekinga ate saamanyi nnyo okuyimba oba ayimba obulungi oba ayimba ebitegereka nti yayitamu ne bwobeera gwe nova eri n'oyimba ebintu byo ng'olina ssente ezigoberera bajja kuwaana nti ate osinze oli alina ekitone ekyaddala namwe ate nga ebitone bingi kati oba oli awo bisinga naffe wetwagira nammwe luli mwayimba kubanga olwaleero omwana bwayimba ku makya ku Monday Friday aba ayagala kugenda ku show era oluyimba lulukuba ate era aba ayagala ssente nammwe oyo mutwe mwali ffenna bwe twali tutandika tetwatandika na kufulumya nnyimba twatandika ne tuyingira industry ne tusoma ebintu ebyo twagala okukola ne tusooka tufuna training yabyo okubiyiga ekikutwalira emyaka nga 4 ekyayiga tonnafulumya luyimba lwelusooka papa bw'oba oyingira bwe watandika okuyimba wayingira nalinnya ku stage nga sinafulumya luyimba walinnya ku stage nga tonnafulumya luyimba wali oyimba nga sinafulumya luyimba nali kusookera ddala enyimba ze walimba twali tutandika twasooka ne tuyimba corporates kakati watuukanga n'obeera ng'era olina oluyimba oluwo naye nga tonnafuna sente zerurecordinga zigenda mu studio naye ng'osobola okuluyimba kuki osobola okuluyimba ku show ekitegedde so embeera eyo yaliwo nti olumu omuntu yagendanga gwe okumutegeera nti nno wuuyo olwedde n'okumanya amanyi buli kintu basookanga boba ogenzemu basooka ne bakutendeka okuyimba okumanya oyimba kutendekebwa stage awareness biki ebivuga kisinzira interest ye eriwa interest yo bwejjanga oyagala kuyiga gita nga bagikuyigiriza bwejjanga oyagala kuyimba nga bakikuyigiriza
ekitegedde ng'okiyiga so bwe ekitobo kyawe papa omanyi okuweza ngezaako ku keyboard n'engoma keyboard byange ebingasa basics ezingasa siri kafulu keyboard n'engoma siri kafulu naye bwe mbanga nina kyenjagala abandi mu studio nakantu kembuildinga nsobola okwenyigira obuntu bwange mpolampola. Big Brother Uganda ndine Misaki Semakula omukulu amanyiddwa nga papa owa Golden Band era nga y'omu ku ba directors abaali aba the Eagles Band oba Eagles Production. Papa nga tuzeeko kati mu Eagles Production twanyumirwa endongo newankubadde n'olwayo tuginyumirwa ne twanyumirwa nnyo endongo mu Eagles Production nga muli mwenna tolina bintu by'omiisinga. Eagles yavaawo ne mukola the new Eagles then ne wabaawo ne the Golden Band eya leero gy'olina nti Golden Band ne the Eagles Production tolina bintu by'omiisinga byali yeeri kati n'ogamba I wish singa oba tukyaliwo. Waliwo ebintu byendowooza nti byovaddiwo kati ekyo ekintu kya Eagles kiri ovaddiwo tetukyayinasingako olw'ensonga era saagala tukimaleko kamala okubuulira nti oyinza okuba olina omwana wo omwagala nnyo naafa neighbor tayinza kugaa nti ayagala omwana wo okusinga oyagala omwana wo kuba gomanyi obulumi muwayita gomanyi obulumi wamuzaaliramu gomanyi bye badde omufunamu naye omwana wo omututte mu ddwaliro n'omujjanjaba basawo ne bagaa tulemereddwa afudde kati ate oba toyagala nnyo byakumujjukiza bikibikyemu kitegedde oba oyagala kugenda mu maaso mu Luganda kyebayita okuvuma amagufa. Ekintu ekyo kirisooka kati nze nalirowoozezza kasita abantu wetuli erinnya Eagles siri eryali liyimba abantu webaali bayimba abantu baba bakyasobola okuyimba n'owulira kye bayimbye period tugende n'ekiriwo kubanga era kisoose abantu bangi babeera bonna amakampuni gatandika gonna negawukana bakuba abamu temugoberera history wa seemu singa mugoberera naawe oyinza okuba gye watandikira okukola si gyoli kati naye buli seera tukiyeeyo ani yabagamba nti ffe twali twatondebwa kubeera awo olyawo engeri gye mwali mukwataganamu nnyo ffe twali tusinga okufunamu simu kati bwe tubanga ffe kyatuuka nekijjira kiteeka okuba waliwo ensonga ekikere kisinga kunyumirwa nga kiri mu mazzi obulamu bwakyo era mugye kibeera ne kiyimba n'ennyimba naye bw'okisanga nga kiri mu kkubo wakati tekuba kwenjeera kiyinza okuba nga gyekidduse waliwo ebyagalo kiri oba musoto oba nga kidduka kutaasa bulamu kidduka kutaasa bulamu so ebintu ebimu ffe tuli bantu bakulu twakuzibwa tuli bantu bakulu we are things tutali bagamba era byetutajja kubagamba okitegedde solonga tuli balamu era buli omu akyasobola okusinkana munne n'amubuuzaako buli omu akyasobola okugenda ewa munne ekirungi kyenneebaza Katonda nti ffenna tuli successful tuli successful tewali gojja kusaba nti gundi wuli akolima Mukama Katonda buli omu yamukwatira kujja amukwatidde ffenna buli omu ensonga ze twali tukolerera ze muli kyetuli. Papa Golden Band yaffe Big Brother Uganda webale kubanga okyatulaba ndi n'omukulu Misaki Semakula Golden Band siye yaabwe kyanjawulo so omunywanyi abadde ali eyo nga weebuuza gwe ngolooza Golden Band ya Misaki Semakula Golden Band siye yaabwe gwe nani ebenkola nabo muli bameka Golden Band mulimu Mayinja mulimu Kusaasira mulimu Nantume mulimu Misaki mulimu Kavuma Musa mulimu Seruga Fred bantu mukaaga binamu abaana abato b'oleeta gye bali bakalo Nantongo tolabira gye bali kujja mpolampola. Ekintu kya music ekya corporate actually tugende ku kya corporate tulina UMA association y'abayimbi mwagironda nemulonda bakulembera abayimbi naye abayimbi bakomplaininga bagamba nti corporate tebayamba badde nsaba otangaazeemuko ku mulabi waffe ekintu kya corporate omuyimbi wa wano lwaki omuyimbi
wawana asobola okutandika okwegomba omuyimbi w'e Bulaaya nti kale oli afuna mu copyright kubanga waliwo batono benoonyerezaako ennyimba zaabwe bo nga mutuufu bafunamu naye basinga bacomplaininga about copyright. Kyo kituufu. Copyright law bagifunye weeriyo etteeka naye liri dormant terikola. Lwaki? Balina okuba empawalinga, gavumenti erina okuba empawalinga, bapolice makers baffe balina okukyempawalinga baleme kulirabanga etteeka ly'abayimbi bokka. Nammwe bannamawulire musooke mukitegeere nti copyright law si ly'abayimbi nga bayimbi. Wabula naawe programs z'okola nga Big Brother ozibeereko n'obuyinza, royalties zibe nga ziddira ggwe, etteeka eryo liba naawe likuyamba. Anything intellectual all intellectual properties kababe bawandiisi ba butabo naye kati problem eri mu Uganda eryemu bwe boogera copyright law mukitwala eri baki eri bayimbi ne bwe tuba tugezaako okukipushinga tugezaako batugambye nti leero katukipushingemu ogenda okola ate abakikuba mukikuba ate bantu nyine bomanyi nti nabo libayamba ate nga bikola ki. So but beetaaga to be sensitized basooke bategeere obunene bw'etteeka kitegeeza. Lwaki olowooza nkati nga boogambye nti si bayimbi bokka kati lwaki olowooza mu bantu bali aba bulijjo bano abaana ab'endongo abawandiika ennyimba abakaliyo lwaki balowooza nnyo nti omuyimbi yali concerned about copyright? Anti kyekiri kyegambye nti abantu balina okusomesebwa, people should be sensitized about it bakitegeere. Oli amanye nti naye kimukola ki kimukwatako. Kyakubiri oli bwabanga omaze okumanya nti kikwatako sooka okitegeere nti osobola okubanga gwe wawandiisa oluyimba lunayimbi naye nga nsobola okubanga kiyaza zirina okusinga ezizo. Kati olumu kiba kukulwanira nti lwaki ono ali bwati lwaki ono agira bwati kati olumu ne mulemu okukola ki okukwatagana. Kyakubiri abayimbi abamu oba abantu abamu copyright law bekwatako bamu balekerawo okuba selfish. Oyinza okubanga gwe olina gy'oli oli fine ate ng'olina bwokotogula gwe ne baleeta ekintu idea ng'eyo nga nnungi ng'oba oliawo eddoboozi lyo lyaziyambye just keep quiet oba n'okivuma oba n'ogaana okukijoyininga. Olunaku olulikya olunaku bwe lulikya abayimbi ne babeera mu umbrella emu nga boogera ekigambo kitya bwe luwanguzi obugenda okubaawo obukyasinga olubirimu bino na bino mumba mwendi kubanga nze omu kubagitandikawo ekimu ku byali ebigendererwa byaffe oba yaze kubi ku byali ebirowoozo byange abayimbi bonna no matter oli wa kala ki oli wa ddiini ki oli wa tribe ki oli wa political party ki naye nga bwe tutuuka nti nno kati bayimbi as Uganda Musicians Association we get one voice kitegere naye kati essaawa eno wakyaliwo era obuzibuzibu bw'okubeera awamu oba ensonga nti mulimu abantu abamu abajja mu kuyimba nga si muyimbi nga yazegezaako ekisima ne kimukwatirayo oli yayimbyawo emula ebintu ekisima ne kimukwatirayo mba mugera ng'abayimbi naye n'asituka n'ayogera ate nga tolina bujja mugaa nti toli kakati oli wagira naga nti kyevola abatuvumisa nnyo nebaga abayimbi muli bwe buti abayimbi muli bwe naye ng'ate abatabikola nabo gye bali bakitegeere. Kati papa olaba abayimbi bangi twogedde kuwuma naye abayimbi bangi netuyitaayite bagamba nzibyo tebinyamba ume tuyambirawa naye nti waliwo obunafu obwawuma. Anti kyegamba bwe nga tonnaba kwogera bunafu bwa kintu sooka omanye bwe kibaawo ne mukitwala mu maaso kirina omugaso nti ye era abakirimu olw'okuba ekintu kiri tekyateetebwa nti bizinesi ya muntu. Ume ina ne constitution bw'olaba ng'omukulembeze waakola bubi bakukkiriza omugjamu obwesiga okitegedde bakukkiriza okukola ki omugjamu obwesiga nemulonda omuki nti sawa yonna basobola okuvaayo nga batulonda obukulembeze obulala. Bw'olaba ng'abaliko kyakola tekitegeerekeka mujje buyinza bugwa constitution yayo ebukuwa so long as oli muyimbi era oli memba
so sikubeera eyo complaininga buli kiseera oli bakule waliwo abantu abamu nga baba tebalina kye batandise tokitandika nga balinda buli bwe bakitandika n'okivuma ate nga tokirina ng'ate bwe bagamba nti kale kakati obadde ogamba otya katubireke you don't do anything ate bavaayo ne bagamba nti katubireke ate n'okivuma okitegedde kakati awo oba naawe olesa abantu nga tebategeera ki kyokola ki kyotegeeza okubeera eyo mu busondasonda n'otandika okukomplaini ng'ate tozituuka kuba kino kikyo si bizinesi nti bizinesi ya muntu era tewali akifunamu ssente wabula ffe abamu okukitandika kuba nze omu ku bayimbi ababadde bajjanga nga nyambayamba ku bannange olumu okuorganizinga olumu obusente obutonotono ogundi mulwadde ali mu ddwaliro talina amuyamba gundi afudde tetulina we tugenda gundi afudde tetulina wakumuteeka biki bikikandi tugamba naye nedda abantu abagezi bwe tuti tetusobola kubanga tetulina kintu kitugatta tetusobola kubanga tetulina kintu kitugatta nga tujjukira omuntu amaze kukola ki kufa gyebimu era ku birala puroguramu yali nti nga njagala tukwatagane tulumbe abo bekikwatako tubagambe nti bakama baffe tukolera mu masaŋŋanzo okusooka tetumanyi minisitule eri awo ntuufu netugwa mubeera mu genda ne mubeera mu biki ne mubeera mu kalico ne mubeera mu ki nogamba watuufu tugwawa kati ekyo bwekiggwa minisita ya kalica kakati bwe batugwa mu minisita ya kalica kati bayita meeting ate bagenda kuyita meeting ate tugituulemu ne mutuula ku katala nti no tuba twawukana okitegedde tula nti biba byawukana biba tebirina mutula kungu ali talina wakwataganya na muyimbi ogambye minisita ki yakalica bwe bayita abali mu kalica tajja ayingirawo bulungi nnyo mama fee kakati kyengezaako okugamba nti ebintu byetaagamu abantu batuule abatusingakokko bwekyo abatwala okusoma okutusingakokko batuule balabe ewa wetugwa kyakubiri teri industry ennene bwetyo nga industry ya art performing arts zonna drama dances n'okuyimba ebeeraawo nga talina na center nti basingana wano twakula tumanyi pride theatre yaffe kwaffe bakayimbira we baatukuliza nga yabayindi bayindi bagitwala twatendekerwako ku Mativale theatre nga tumanyi nti yaba artists yabayindi teriiwo netulowooza nti oba national theatre yaffe si yaffe n'okufunawo ka office aka Uganda Musicians Association tusasula rent abayimbi namwe musasula ku national yes noba nti watufiiriddwa nga mwagala bakuteekewo omufu mubeerewo era mumala kusaba kuwandika amabaluwa kukola biki teri industry ng'eyo seba bakulu bekikwatako ffe tusaba art center ebeerewo nga bwetukuŋŋaanira okitegedde tusobole n'okutraininga ku baana bemugamba nti tebalina mpisa kubanga tetulina we tubayigiririza mpisa baana bava mu masitwiti gaabwe mu famire zaabwe eyo ensi bakubye ne bayingira art kati bwe mutugamba abaana temubabuulirira tunaababuuliririra wanga tetulina nawe tukuŋŋaanira Big Brother Uganda webale kubanga okyatulaba ndi ne Misa Kisemakula okusinzira ene Makindi ku Papazi Sport wenyini we tuli subscribing ojja bomanya ebisingawo ebya Misa Kisemakula ekibuuzo kyo kireke mu inbox ojja bba oddibwamu bulungi nnyo kubanga tuba tusobola okubanga tumuzza buli luvannyuma lwa myezi 2 n'atunnyonnyola be bantu abakwatiridde industry mu Uganda nti kintu kisobola okubeera nga kitwangwira nga kitambuza mpolampola omanye biki ebimukwatako kiki ekigenda mu maaso mu industry ayinza okubuulira nga bw'abadde ateesa nti mutuufu gavumenti etuyambe nga aba art naddala okusinga mu entertainment tetuyina meeting center teriiwo so ebifo byonna byagezezaako National Theatre, Pride Theatre, Bombo Road wonna kitegeeza nti bakyayinawo se nga abayimbi Misa Kisemakula abayimbi bagenze mu politics Bobi Wine yavaayo agenda neyesimbawo kuba MP n'ayitamu era kati honorable olwaleero ayagala kwesimba ku ntebe esinga obunene mu ggwanga okulembeze w'eggwanga si yekka wabula bwe yalinnya bwati ku bukulembeze nti si ye yasooka mu palamenti bwatu alinayo Judith Babirye Redi waliyo Tony Kwama waliyo abantu abayise mu kuyimba mu art nga bali mu palamenti
naye olwaleero ate bangi nti buli omu awulira ayagala genda mu paalamenti buli omu ayingidde ebyobufuzi nyina mukwano gwange Dr. Bitone agenda kuba kansala Hildaman agenda kuba MP Ronald Mayinja agenda abayimbi bonna bagala genda mu byabufuzi kiki ekisinza okuleeta industry yaffe ate musical tetumuli kuba bamulekedde misa kisemakula kubanga sikuwulirangako mbunna ate munange bweoyagala kyema kingi bw'oba oyagala simanyiwe okulya wabula baleseyo abantu abatonotono tebakutisa omugugo mungi nnyo kubanga bagenda mu politics okuba tulina obuzibu temuyimbi omu bwafa nga bagamba naye abayimbi bafa ng'ate buli lunaku radio zibika nga tekuli bayimbi abafu n'abatabikibwa bangi era okuziika kuli everywhere musobola okumalako omwaka nga temuziise muyimbi naye omuyimbi olufanga nga naye abayimbi baweddewo simanyi lwaki oba ekyaffe kati bwenze kyenkusaba messages muyimba okusinga message ebintu byammwe engeri gye mubikola nti muli ekintu ekimu ekijja obulumi bwange n'obutwale wa chairman wange ow'okukyalo n'ategeera n'amanya nti big bro alumwa mutuufu talina mazzi mmwe muyisitulibwamu message kyova olaba nti buli kimu kemukolako bwe kati kyebadengezaako kugamba nti sometimes you don't have to generalize okitegeera nti there are things I do as Mr. Semakula singa omuyimbi paka tusobola kumusanga nakacupa kama bannaye abayimbi banywa hiruwota bannange ono munywanga Mr. Semakula so singa omuyimbi okay kakati era bwe yali okukimanya ite alukiiko b'abayimbi kasita bakkiriza okujja ojja kulanga wano wonna wajjudde nga waliwo n'abali ebweru ekijja okulaga nti abatannagenda mu byabufuzi ate bangi nnyo okusinga so industry y'okuyimba ekyaliwo n'abagenze mu politics nabo gye bali kati kubanga waliyo ba lawyers abayingira politics ba Medard Ssegona Meya Elias Lukwago kitegeeza nti nno abannamateeka bonna baweddewo ba lawyers tebakyali bayingidde ebyobufuzi oba ani agaba olukusa nti nno owakola omulimu guno talina kuyingira byabufuzi oba akola omulimu guno yalina okuyingira ebyobufuzi kati nze ndowooza eba calling buli muntu sokoleke kunyonyole nze nga bwe nkitegeera ntya nti buli muntu mu nsi alina calling ye otegedde nze apart from okuyimba nze ndi muntu wakwagala kukola business kugenda kulima kugenda kukola Ojeko okuyimba nzijeko okuyimba kati waliwo abantu abalala ng'ojeko okuyimba ye nga mind ye yaki ya politics sisobola kublaminga muntu oyo kubanga ebyo n'abasomesa bavudde mu kusomesa ne bayingira ki ne bayingira politics simanyi yo gye bakkiririza nti naakola omulimu guno naguno yali ment okuyingira politics yokka kitegedde oba kyendeza kunyonyola kitegedde so abayimbi abo abakakasa nti baagala politics era bamutegeera sibablaminga abalala banayingira olwa excitement abo nabo kijja kuba kibi kubanga buno buweereza kitegedde buno buki buweereza abantu bajja kuteekamu obwesige ogende just because you're excited otuukeeyo nolaba abantu baitera okugamba abantu kati nga Mayinja nga twakatandikidde okuyimba ine ennyimba zeyayimbanga zimutereze enkasi zaanyani over 15 years back nga bwaluleeta katogamba kati ye mind ye yakulanga ye munaki ye bwatyo buna byabufuzi era ogenda ogoberera ennyimba z'abantu abo oga kitegeeza ono kiki na lupya alina byayindala naye nga biri ekyo yo kyekyo era saali surprised nze ngaayagala ebyayingidde ebintu I wasn't surprised at all obeera n'abantu ng'omulya bumba munyumya interest ze ziri ku ki abasinga bagamba eri mu central government yeri sente mu music temukyafuna sente kati gwe ekikyo kyemabega nti ebintu byewabikolerera emabega biki naye kubanga abayingidde balaba eri weewali omugaati
ate ne bw'otunula mu mbeera eya leero nti abaana bafuna essente toyagala mugati sibisobola kakati nze era olwo nagamba nga bayogeranga nti abo bagenda mu nnyanja simanyi Illuminati simanyi biki simanyi okula amagye abiri nokka mu nnyanja era olinamugali bagamba kifo kyokussa famire y'obwavu nga abaana tebasoma gula amagye abiri gende mu nnyanja ofuna obugagga abantu obasome abantu obeyagale ayi lwaki odda mu kugeya abalala okugira abalala mu bufunze nti politics nze nina ekirowoozo abantu bweza okuba nga buweereza bwabwe obuddako after music nga yalaba yerevo ye eddako waliwo abalala abali mu kulima waliwo abalala abali mu kulunda waliwo abalala abali mu mayumba waliwo abalala bingi babikola temubimanyi bingi babikola temubimanyi naye bakuba kino kyekiri mu mawulire nze nerowooza naye nti bikyusizza abantu bangi nga mwanyinaze Jennifer Ferefi golowooza tekiba kya buli azaamaanya nnyo okubanga olwaleero mbadde ne papa nentukawo negamba sikumanyi papa sinakulaba nako ensonga ya Jennifer nga tubumbabumba ebiseera ebisinga singa ogenderera ebigambo byange sidisikasinga bantu bifolowinga nnyo saagala kudisikasinga bantu kuba buli omu alina ensonga lwaki akola lwakyali ekyo kyali so most of the time ntera okugamba abantu yam politically dense so basaagala nnyo kugenda nnyo akalidde akawaanyi oli ku Big Brother Uganda bamuyita Misaki Semakula tuli ku Papa's Sport emakindye akafo kalungi nnyo akafo kakuumulirwamu nga tolina stress mu butuufu ne woba ozze nazo ozireka olw'ensonga nti wakakkamu era kyekifo kyenyinza okugamba nti gitayo funayo kakadde ojje ku Papa's Sport ojja kuba osobola okufuna ekyo kyennyini kyogwanidde okubanga ofuna Misaki Semakula nga tuwumbawumba Golden Band mwaka 2020 tuwulira Keti ye manager wo Keti director wa Golden Band si manager Misaki Semakula alina manager mutabani wange omutabani ye manager wo kibi ensi gye tutambuliramu nga ndwawo okusanga abantu be batyo omwana nga ye manager wa taata ati waliyo abalowooza ne bagamba nti omwana taba tasobola kumumanage ate lwaki tamanyi emirimu tugenda kulwana ebintu bya management bibeera bya ssente management era nayo omuntu asobola okuba nga ye ng'omuntu waliwo abantu nga administrator nomulaba ng'alina ddungi eyo y'okubeera administrator okay nze siri muyimbi ojja okugamba nti kati noonya muntu kunteekako ssente obutono bwe tulina butumala okwemanaginga ne mutamanyi atambuza bizinesi tutambula mpolampola ffe byaffe tuli low profile tetuli bintu bya genda mpolampola era nsubira tetunakola nsobi yonna abantu waliwo ekibuzo kibadde bambuzabuuza eyo oli omu ku bayimbi bwe bagamba nti mbaga yaddi nga ndi ready mwaka guno embaga ejja kubawo nga ndi ready tonnaba kubeera embaga ebiira yange na mukyala wange manya nti no kakati ndi ready for it si yiyo weyiyo yadde gwe nga tonnabuuza yange okitegedde tugamba tuyige okuyingira mu bintu ebitukwatako nebitakola bagamba bayingira mu bintu ebitabakwatako nze mu 2008 nagenda nenyanjula mukyala wange nemusasula byonna nembiwaayo eyo tewalira yagimbuuza nti yaddi nze buli kimu nkikola mu tayimu yakyo nze siri wa bandi wagon someone has done this naye kange nenkola ekyo era nja kubategeeza abo benina okutegeeza nti embaga yange kati yakoze eki kuba ndabayo n'abansinga obukulu baba bawasa nze ndi mukulu nnyo gwe mugamba nti no embaga yaddi nkyalina Uganda akyalina byakola tebinaggwayo omukulu Misaki Semakula tubadde bamukisa nnyo okubanga tulina kakadde akatonotono okubanga nze naawe
ate omuwulirako okuva kigambo kye 22 musajja muyimbi musajja wa business tali mu byabufuzi nti engeri gyakolamu ebintu bye musomesa mainly mu entertainment industry ate nga musajja musuubuzi ngera bwatunyanyodde weyongera okusubscribinga Big Brother Uganda webala okubanga otulaba oli w'amaanyi misa kisemakula sibula kuba labi bafa ba Big Brother Uganda ate munange n'omwana oli akwegomba ali eyo nga tayagala bintu bya tugiyita bata Amiri yangamba bagiyita simanyi buka wano buka wali waliwo endongo enetali eriwo ennaku zino waliwo ayagala okugamba nga ayagala yimba nga ayagala kuyimba first aid banaye mwenna mwebale abalaba Big Brother era mbagaliza omwaka omupya omulungi mumaleko bulungi basaba mukole choices entuufu kwekyo kiki kye mulina okuba mulimu ekireetera abantu okufeiringa kugenda awo otalina kugenda oba obuteezuula nti kino kyensobola okukola obulungi wezuule abamu twezuula ojja n'ogamba nti kwezuula kati naye ng'okyali nga buli kyewezuuliramu nga si kyekyo nze gambye natandika okuyingira industry okuyimba nawo 16 years 16 era lwakuba nti bamu temugoberera ennyimba zetuyimba ekyo nakiyimba mu luyimba lwesinga okufuna bwagamba kuba naye natandika okuyiya ekibuga nga ndi muto myaka 16 ekiri okitegedde buli lwewezuula buli lwemanya amangu ojja kusakisidinga batandika okwegomba ate abaali balooza nti oli fala tambulidde nnyo mu bulamu bwokubantu okulooza nti abo bafala abo bayimba byakikadde abo bakola ogenda nga ate oli abadde alooza yeshaapu ate nga yefala okitegedde nga yefala waliwo embeera kati eriwo eyokulooza nti music waffe ono gwetukuba abamubogo batuuma band music afrobeat bogo batuuma band music waliwo abalowooza nti noba yaki fena tu purpose of work. What is the bottom line of working? It's money. It's money. Mwe abana batandika okuyimba style eno gyetuyimba eyaffe kubanga etwala nti style ya Uganda kitegedde ye style ya Uganda yes style ya Uganda kyekintu kyenyimba nga munnakenya tasobola kiyimba kati gwe ojja kujja ne style nga nnungi naye nga mu America gye bakuba Kenya gye bakuba Tanzania gye bakuba eri gye bakuba nti style yo ye muntu omuna Uganda ali wano nga yasobola okuyimba Uganda era naye mwenda mwe sounding era unique era bwe mba ngenza okuyimba mu matali banna Uganda byenyimba nange ne baba confused nange ne bamanya nti nange good music is good music no matter the style no matter the language okitegedde ekisinga obukulu kufuna muki so temugwamu maanyi mwena abayimba music bajjuzi wamwe yambuuziza nti bandi music nga tetukyabawulira ne mugabo oli mulalu noluyimba baluyita bwagamba twasitudde kabaka najja n'atuula mu show for 4 hours obuuza bandi music oli mulaba tolaba nabuuza lutalo ayimba style ki mwagala male bba kugamba okwo mmanye nti abayayimbe n'abakuba so ale mbere bulungi omutanda